fa additive jimbaniriza akadde kano mwasize mutya muli mutya mwasibye mutya bagita fa additive jimbani updates ziba zitambula bana moli agabaga trending akwetula igwanga Uganda kusedi abasibu afa abenjawulo ngena kusaba jimpereka like video na subscribe ngoni gine kade Phoebe si birungi ku side ye Phoebe amanyikidwanga Phoebe 971 si birungi erange sawazi nokugiga ku mawuli agatambula ku social media bagita fa additive ji mwanyo kubanga mumfollowinga abali Saudi Arabia batumideka basinza mu gwanga erya America abali Germany mu kibuga Berlin batumideko nabasinza mu gwanga erya Spain bagamba nti muri bakabinyo abali Canada namwe abali mu gwanga erya Abu Dhabi bagamba nti muri bamanyo kubanga mugi followinga bagita fa additive bagamba nti Phoebe ebyesi birungi mu husband amwecyangideko nga omukolo tegunnatuuka ngo omukolo tegunnatuuka ensonga za Phoebe zikute wansine wagulu ku social media jukiranga mwabimanya mwena omwaka ogwedde gwa 2023 nga gugwako mu December wali omwali yavenga gamba nti omusajja ono yali baawe era nti no Phoebe yamumubbako kati stars no kiraga nti Phoebe munaye ate sibirunjukira tusemberedde emikolo gye yasubiza nti mwaka gwa 2024 agenda kuba akola emikolo gye n'omuhazibandi we bwe yakola ki n'omuhazibandi we bwe yafuna naye nga kiraga nti tiwali birungi wadde nakamu Maziga na biwoobe abasinga gamba nti Phoebe kigenda kubanga kimizio kubanga omwami we ono akugamba nga bikakana bigwedde Maziga kubanga amusuulawo nti Phoebe asuze nnyo kubanga akola ki amuteeka mu kamera abasinga ba social media handles kosoni wa tiktokers abasinga bagamba nti Phoebe byakola bintu bya kyalo nnyo bagamba nti bintu byakola bya kyalo nnyo tinokulaganga akawita buli kaseera kubanga kalaga buli omu mbwa akawita ke bamuteekako abasinga bibanyiiza Phoebe abasinga byakola bibanyiiza era nga kino kigenda okukola kirina okubanga kitira omuhusband okola ki okubanga amusuulawo nga bwolengerawo abasinga batandise kubanga abagusala omugambo nga bagamba nti n'omuhusband yabeka yamusuddewo dda gwe yafuna ndozo olengerawo nga balaga akaweta abasinga bibanyiiza ebyo bibanyiiza ebyo byokulaga akaweta ebyokalaganga buli saa mu kamera n'okubanga buli saa beera amulaga mu public buli saa n'amuteekanga mu kamera abasinga kibanyiiza ate abasinga bagamba nti Phoebe ayinza okulaba nga batamwagaliza naye nga kijjamu litira buleetizibuzibu kebiseesinga obufumbo bonna abeeteeka ennyo mu kamera tebatera kuwangaala era abasinga balasidde okubanga bakola ki bamugamba nti it will end in tears mukazi watu Phoebe Phoebe abasinga batasidde kubanga kola ki batasidde kubanga bamwagaliza bibirere ku bufumbo bijjukira omukolo gunaatera ennaku zino eziyise mabega mwaka gwa 2023 baabiranga mu zi meeting sometimes olusi baatuzanga zi meeting ez'okusonda ensimbi nga bamanyi meeting z'emikolo nammwe nga basiba mu meeting era omukolo gunaatera naye ate kiraga nti munnange tebitambula bulungi ku side ya Phoebe omugambo batasite kubanga akola ki batasite kubanga basala omugambo nti omuhazibandi we gwe yafuna yandibanga yeekyanzeemukko wakati kyamuviddeko kubanga yeekyanga ndowooza olengerawo waggulu Phoebe ebyo si birungi omuhazibandi amwekyangiddeko nga omukolo tegunnatuuka ebintu byo si birungi ku side ya Phoebe 971 si birungi ku side ye omukolo guguwadde gutuuse kubanga Phoebe yasubiza mwaka gwa 2024 nga gutandika jukire banga yisino legade mu meeting kibategeze baba mu meeting baba teka dates za mukolo yes nika kati sawa zinatebiri kubi ebitambula akade kano ku social media byebyo nenga Phoebe abasinga bamugamba okubijja mu kamera naye akyaganye ye taagala kumutegerera Phoebe agamba temujja kuntegeera ku musajja owange banange temujja mwerimba byamugana okukola byakolera ddala okubalumya ageza kubanga kola ki ageza ko kubanga abalumya bangi nnyo aboogedde omugambo batokomusa omugambo bani abadoni Asia bangi nnyo batokomusa omugambo ku nsonga za Phoebe n'omwami wono gwe yafuna omuhazibandi simanya ng'omuhazibandi abasinga muyita muhazibandi ono gwe yafuna omwami we gwe yafuna oyo gwolengera mu kifaananyi jjukira ebifaananyi byasooka kubanga bitambula nga kiraga nti omwami ono yalinayo girlfriend we gwe yakola ki gwe yasuula era nga Phoebe gwe yakola ki gwe yamubbaka nti era omwami ono yategetinga Phoebe olw'ensonga nti Phoebe waali nnyo akola ku TV
tiyayinza okukola ki ayinza okuba nga amugyamu akasente tiyayinza okuba nga akola ki amugyamu akasente n'akola ki n'agenda nako tiyayinza okuba nti bano bakooni bano abambala ababeera simaati jjukira bakoonizi oba kooni abamufere yes baba nga basikaamazi okuba basikaamazi ate bo bafeera ku online ne bati kati bano bakooni bano baferesa obwongo yes ng'akubba mu buntu si kubbira ku online nedda ng'akubba mu buntu nga bano abasajja abagenda abakazi nga babalabya bugagga byabwe bwe abakooni ebiseera ebisinga yes baba bakooni abo baba bafere si byangu nga munnange ensonga za Phoebe abasinga bibanyiiza okukola kyokubanga ateeka omwami we mu kamera yes bagamba nedda Phoebe kikomye kubanga tojja kwagala gye bijja okukomerera abasinga bamusabira bibi bye naye nga Phoebe taagala kumanya omwami wuwe waddembe okukola byonna byagala bye bamugaana okukola byakolera ddala asigala amuteeka mu ki asigala amuteeka mu kamera bebitambatambula kadde kano ku social media bagitafa ADTV subscribe ate onyigene kadde nga gatambula gose malungi abasinga bagamba nti ebintu byakyankala nedda ku side ya Phoebe sigala nga all following be bulungi subscribe ate onyigene kadde mweraba